Bw'abadde atongoza empaka zino ku Festino City mukono Pulezidenti w'ekibiina ekifuga omuzannyo gwa mmotoka mu ggwanga George Kajimu alabudde abalabi b'omuzannyo guno ssaako n'abategesi okufuba nnyo okulaba nga bafaayo okwewala obuwenje mu mpaka zino. Ategeezezza nga bw'asuubira okuvuganya okw'amaanyi naddala mu bavuzi abakyali abapya abaagala okussaawo akatiisa. Ye avunaanyizibwa ku makubo mmotoka mwe zigenda okuyita Justin Mungoma ategeezezza ng'amakubo agamu bwe galimu okuvuganya okw'amaanyi. Eventi y'omundi guno ndowooza ejja kuba ya misinde mingi. Ku section emu ya Namaliiri, Akabimbiri na Kifuma. Ennyimpi esinga obumpi esinga okuba enzibu naye section ezisinga enguudo bazirimye nnungi nnyo, ensuubula ejja kuba nnungi, mayangayanga yajja kunyumira abantu ne Kasawo. Ebimu ku bitundu mmotoka mwe zigenda okuyita mulimu Namataba, Nagojje ne Nakifuma, ate awalala waliwo Nakanyonyi, Goma, Gavu, Kabimbiri, Tisowera, Nama n'ewalala. Wabula bba abalabi bakunyumira ebitundu omuli mayangayanga ewanaayita mmotoka enfunda 3 ssaako Kasawo ewateereddwa ebifo ebyokulabira mu mmotoka. Ye Shafik Semuju newankubadde nga yava kulwanira engulu y'eggwanga awezenga abatagenda kulekerera muntu yenna kuwangula mpaka z'ameefuga. Mmotoka yaffe yamala okupaalo olwa shafti ne gearbox kati so kino kituwadde kuyiga tugenda givuga kuba tutesinga mmotoka tugenda tulirwedde ku mwaka ogujja kwenyalasi. Bw'abamu ku bavuzi abamaze okwewandiisa mulimu Dr. Ahmed Ashrafu, Jeffa Gaddafi, John Constant Mansour Lubega, Black Widow Ismail Otega, Peter Kalule n'abalala. Bo abavuzi bakyasigaza ennaku mbale okwewandiisa nga kisuubira nti abavuzi ab'amanyi abalala bakwewandiisa ku ssaawa esembayo. Frank Serugo, WSTV, Festino City.